Haji tukulinze fabatesa bikabe muyita bakafire abesa bikaba batusiza wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire toke ng'ovudde munda ndayidde isalavu masa ngenda kufumbira siri kulabya nakutatu ali musajja mulungi bakubanyabonyeza fabola batusula ku bunkenke basingwa maza tebatukwatirangako baana nano oyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda batulage kaddeka wafuluma otya njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetusa bw'atya eriso n'ogira bw'oti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebijunjuru n'alondamu omwana wo Amaanyi gange era kyenasuubiza omukyalo yansindikira akantu ako saawa zaali 10 ne mugamba Alla wange ajja kukolaki ajja kunwanirira wasaayina amagezi gonna aji kiwedde dawali aji dawali aji dawansi jangu akati bwandabe n'asanyuka n'akaaba n'angamba ozze maama ne mugamba nasuubiza abantu nti nja kubaawo kubanga nange njagala tufune obwenkanya mu guno omusango wajja ti bw'oba waayiriza omusajja kibi n'angamba Nalongo maze n'omwami emyaka 10 ewange mulinamu abaana 2 ng'omu muto wa myaka 2 n'angamba kale bwe kuba kubba bya bugagga kyogamba bwe nandi fleminza omusango nti talabira baana nga ne gye nnava gye nanoba emyaka 10 nga tampa buyambi simuwaabira nkweyadde kwerosi era mweraliikirivu nnyo alaba nti ayinza obutafuna bwenkanya eri omwana we kubanga abantu balowooza nti bamaanyi ate era n'abamulwanyisa nabo bamaanyi nga bakubira ne bali amasimu basuubira nti bayinza omuwa obuyambi oba oluganda olwo lutegedde ne mugamba naye minisita w'abaana gye wagenza ajja kukuyamba kubanga wedde ne waddewo ekifaananyi nga waliwo abalala abagala okukozesa omukisa guno okulaga eggwanga nti takola so kyoyagala okugamba nti no ne Hajjati naye kiyinza obba kimukanze omulamuzi okugamba nti nno bakyakuŋŋaanya bujulizi nga ate obujulizi yabuwaayo anti kubanga anti kati ekigambo kiri nti Simon begamba nti babbye emmotoka yange ne poliisi nekonfaminga nti emmotoka yabbiddwa kati bujulizi oba ojagala ki ekirala nkomyewo emmotoka saagala muntu abantu bapromoting entegeera yaabwe entono okugiteeka mu musango munene ogulimu okukwata omwana w'eggwanga nti Simon nze mba sikolagana naawe tekijjaawo nti Simon yakubiddwa amazima gaba mazima amazima gasigala mazima wabula tulwanire wamu kuzuula ani yakubye Simon Nalongo ogenze n'omutuusa kitegeeza omufulumizza omulese ku mmotoka mufulumizza ne mmutuusa wagamba nti emmotoka ye wegenda omukola ki ne mmubuuza nti oli seefu nanga ndi seefu wano nenvuga nenzija wano nzijeko interview kubanga obadde okumuta so Hajjati omulese ali mu mbeera ki obwedde akaaba Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited Febulina okwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kusema official najjo sinzira kubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gyo wangalira mu bitundu byensi nkubuuzaako n'enkubaza okubeera nga twegasseeko n'olunaku olwaleero daily update ye show era nga wano tujja ne tutunula
mu bintu ebyenjawulo ebiba bitambula. Njagala okubebaza mwenna abatwegattako buli kiseera. Thank you so much. Kale eyolwaleero egenda bayanjawulo muko. There is time renzijano nga bulijjo ne tubawa info waliwo tujja ne tufunamu omuntu n'afeaturinga muko. So in today's date update specifically egenda kubeera court edition lwansonga nti olunaku olwaleero Haji wa Hajat Zurah aleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero nga bwe twali tukibategeezezzaako. So olunaku olwaleero tugenda kubawa details. There are some things nze byendabyeko leero mu kooti ebibaddewo. First of all ndabye a lot of mobilization okuva ku side ya Haji. Kyesimanyi oba kyoleka Amaanyi team ebadde organized nnyo nga bambadde amasaati agaliko ya Haji anipozi Ali nga agaliko free Haji Ali nga labyeko mangi nnyo. Nina video no wembadde nfunye wano. Lawrence mbadde njagala asuke mpa abantu nga tetunnagenda ku details. Kakati ebumu ku bwo ndabyeko ku Haji yennyini. Yes, tufunye kulabye ku Haji for the first time. Chuwede dawali Haji dawali Haji dawansi. So Haji ne tubanga tumuwuliddeko omulundi ogusookedde ddala okuwulira ku ddoboozi lye. Personally bwe mbanga njikwogera ku face ya Haji gye ndabye olunaku olwaleero, he looks a real man. Honorable Nsereko y'omu abakulembedde ttiimu y'abawala for the first time. Mu kusooka bwe yajja twalowooza nti maybe ensonga yagiyingiramu nga honorable. Olwaleero maybe tufunye ekifaananyi ekirala kye tulabiddemu honorable Nsereko bw'atutegeezezza nti nno ye lawyer wa side ya ali ku part of team y'abalooya aba Haji. Kakati olunaku olwo babadde mu kooti era nga omu ku team y'abalooya n'atubuulira ku bibadde mu kooti. Twabategeezera terubadde lunaku lwa kweyimirirwa. Oludda oluwaabiruze ne lugamba nti obujulizi terunnaba kuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'Okumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda. Naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Haji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yeevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi oba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina ne bagambye obujulizi tebuwera. Okay. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Haji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Okay. Oyo lawyer waabwe. Another interesting thing kyembadde njagala okubawaako bannaye. Haji already ali mu kkomera ne waliwo abagamba nti Haji ffe woofulumira weetuli. Laavu Mase y'omu ku bendabye. Tukulinze abateesabika be muyita abakafiire abeesabika babatuusize wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire tooke ng'ovudde munda. Ndayidde Laavu Mase ngenda kufumbira siri kulabya nnaku taata oli musajja mulungi bakubonyaabonyeza fe boona abatusula ku bunkenke basingwa maaza tebatukwatirangako baana naye n'oyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda batunage kajjeeka wafuluma otya
bintu bibadde bingi nnyo olunaku olwaleero ndabyeko kwagambye nti ye mukyala mukulu wa Haji nga muliwa saidi ki mwavaawa okay oli mukyala wa Mbaga oli mukyala wa Mpeta mwava e Rwanda wamu ne mutuukira wa tubulire leka tubulire Buganda lw'omukyala si lulungi kale ebyo nno bye bimu ku ebyo bye byendabyeyo olwaleero kaakati of course byonna nga bibaddewo there are some things questions azisinza okwarisinga kaakati ninayo video bbiri naka video kano kendabye mukyala Nsubuga yakalikodinze Fifi da Queen nga alina ekibuuzo kyabuuza abuuzizza bw'ati omanyi nze ndi mukutu mwanfuna mwamala siva wakati awo we siva zisaagala kukutamiira nnyo mbeere sayidi zeno embere kati olunaku lwaleero ngeri mu kooti ze mulamuzi Salimu mwagala mu buli omu mpaka kofiira mukyala Nsubuga abuuzizza bw'ati eyalya oba teyalya kyetwagala okumanya eyalya bw'aba teyalya mutu weeyalya eyalya bw'aba teyalya mutu weeyalya kyekyo kitwagaza ku poliisi n'abalamuzi kubanga ku statement ya victim ffe kwe tukyayimiridde ye alina gw'apiininga nti yeeyalya omukulu bala taata tweyanzizza ye gwe minisita w'abaana omutuufu gwe tumanyi va kwoli ojja kunsanyusa nze nfuna olubuto nga sigenderedde sobola okwefuga baleke bave mu minisitule yo bakoleko okola ebibyo we bali kwogera nakubatiisatiisa naye sometimes maamu bye neewuunya neŋŋamba kati ono waba behavinga like this nga yasoma then abakuba nga teyasoma you claim to be an elite lawyer I mean ow'omuggundu and you come on a public platform and threaten and you even insult you're not decision. Okay kaakati basibe ne banyaba abandaba ngezezzaako okukompayiringa ebintu ebyenjawulo nsobole okubaako ebintu byengattako naye omwogezi wa poliisi bifo byonna nga bino tebinnabaawo Kituma Lusoke yavaayo n'atubuulira nti nno omwana yali yakeberebwa nga kituufu yakozesebwa kaakati akagenda okusembayo ke kano ka vidiyo Ngenza okulaba emabega nga wali ekifaananyi kya Nalongo ne UBR nga ngimanyi ngambe n'emmotoka yaffe ya ddagala Ganda ngimanyi eno olunaku olwaleero mu daily update negatiddwako Hajat Nalongo ubiba nayo wala ilipazo baga ilipazo ya kufaananyi omanyi byanammwe mummanyiira neze sigenda kubona namu ngenda kukwata kajjuni yako nkwate semanengene nkwate oyo ntambi nako kasalo omumolo olutwe basimbe kyokanaageno nakatunuddeko bwenti sinika ebinnyo ojja kufuna obuzibu ngenda kubakwata nze nyina gye mbatwala nze nyina ekiteega kyange ekyesiga kikazi kivubuka kiryoke kibasobyeko bajja kudaba netondere mu wiiki egi ensi eno bagenda kuba bawale nemba nagwa kiteega eripazo kubakozesa yatukoze akantu kambuza ni yakola liripazo makeup naye lwaki abantu b'e Masaka mutufumaganyanga banna mulope wajjo eyamukola makeup naye mbutufu bamukwate ye mulope wajjo tunoonya Omukama Katonda ataase Nalongo kulikayo ku kooti nvuddeyo nakedde nga na interest yamanyi musango guno kyova olaba nti buli kimu kyembadde neetaaga ku ssimu nkikola ki okifunye nkirina nagenzo genda mu kooti olunaku olwaleero nga bimu ku byensinga okwagala kwe kusooka okulaba ku Haji ne mulabako ekyokubiri nga njagala kulaba tubadde n'ekibuuzo naddala ku sayidi ya Hajat Nisha
Hajat Zurah tumalirize ekibuuzo ekyo ekya representation n'enkiikirirwaye era emaliriza nayo naffu enkiikirirwa oluuyi lw'ogwako naye era ne mobilization ya saidi zeeno nungi wadde naye erina ebibuuzo nti buli muntu yenna waba ali mu buseera obw'okusomozebwa nga Haji waali yeetaaga abantu abakola ki abamubeererawo. However enneeteekateeka n'amaanyi agaleeteddwa na waliwo ebiki ebibuuzo ekibuuzo bwe tugenda otandikira. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Watuusa ssaawa meka ku kooti? Tuuseewo ssaawa 3:15 nga n'omusango bamaze okuguwulira. Kubanga kojja yasuzaanywa mu kusabada emyaka egyo kyekimunywesa ennyo mukubidde essaawa 2 nga takwata ssimu. Ano gwa bwereere yakafuna omugole kati omugole oyo amukyakaza nnyo. Naye ne mugamba twangu tukole ki? Tugende ku kooti. Era ntuuseeyo ku kooti ne nsangawo sayidi y'abana ow'omwami ng'abantu bangi nnyo ng'omukyala leero kyendabyeko kuba lero ensi omulabako physically. Mu kubanga lero ensi omulabako physically nsanze baganda be naye baganda baajja ti balungi. Alina biganda bye? Funye ku ssimu. Sifunye naye baganda be balungi. Byetaaga okutangira ebizibu muganda byayiseemu nga bukyali. Akati bwandabe n'asanyuka n'akaaba. N'aŋŋamba ozze maama ne mugamba nasuubiza abantu nti nja kubaawo. Kubanga nange njagala tufune obwenkanya mu guno omusango. Wajja ti bw'oba waayiriza omusajja kibi. N'aŋŋamba Nalongo maze n'omwami emyaka 10 ewange. Mulinamu abaana 2 ng'omu muto wa myaka 2. N'aŋŋamba kale bwe kuba kubba bya bugagga ky'ogamba bwe nandifuleminza omusango nti talabirira baana nga ne gye nnava gye nanoba emyaka 10 nga tampa buyambi simuwaabira nkweyadde kwerosi. Nandibadde nkozesa abaana be nazaala mu oli omwami kuba bangi ne mumalako emirembe mu kumusaba obuyambi oba oluganda olwo luwulira. N'aŋŋamba n'ono bwe nandibadde njagala bintu era nandikozesezza abaana bano bemukola ki bemuyinamu ne mumalako emirembe ne mbaako byemukola ki byemusuuza byemujjako. N'aŋŋamba naye Nalongo ekintu ekyo kyennuma kubanga omwana wange ye yakiŋŋamba. Siina bwe nja kumuwakanya kuba bw'ati bwe yakola ki bwe yaŋŋamba. Nnyina okuyimirirawo omwana wange kubanga nze maama we. Bw'abanga omwami wange yakikola mu butuufu aba yakola nsobi n'abaana bange ndi bannyonnyola nti yakozesa omwana gwe nzaala muganda wammwe. Ebigambo bya Hajat Zurah awo ayogera omukutteko mutunuulidde. Nnyimiridde n'obwa sirias obungi. Ne mugamba Hajat singa kinaazuula ng'omusajja ono omuwaayiriza omanyi nti nja kuba nsaba eggwanga likusibe buli muntu akuboole kigenda kufuuka ekisiraani eri abaana bo. N'aŋŋamba Nalongo nsaba Mungu bwe mbanga mpaayiriza ng'omwana ye yankozesa ensobi saba ensi enjagingise bukambwe naye era nja kuba musanyufu nga baleese oyo omwana gw'abadde abikkirira kubanga nange simumanyi naye omwana kye yayogera kyenkola ki kyendiko. Mugamba ne mugamba gye tisikwesiga ne bbaawo simukola ki simwesiga naye nze omwana mmukkiririzaamu yadde simumanyi kubanga muto. Lwaki yandifunye obukyayi bwe butyo Saimo okuwaayiriza omuntu amulabiridde alabikidde mu kifaananyi nga taata okuva mu buto bw'omwana oyo oba ontegedde mpaka olwaleero. Ko omusajja bw'omaze naye emyaka 10 ng'omwana wa myaka 14 kitegeeza aba yamusanga muto nnyo aba akulabira mu kifaananyi nga taata we. Omwana ye wa myaka 17 omwana sinzira ku taata
kati awo waba 17 aba yamusanga alina 7 aba yamusanga 7 yaba mwana atenze sijja kudda ku taata lwa nsonga taata ngija talabidde baana myaka 10 ayita n'okwirabira omwaka gwe bazaaliramu omwana we lwa nsonga ti eddwaliro lye bamuzaaliramu liri Nsambya siri ewala nti bannaye kaseese mafuta mangi ontegedde bulungi eddwaliro lirina sisitimu y'abaana you get my point eddwaliro lyalaga nga omwana bamuzaala 210 oba ntegeerekese kati taata sijja kutwala kyagambye wabula kangende ku kyeddwaliro kye lyapostinga otyo ti omwana bamuzaala 210 kati bwe ntunudde mu bigambo mukazi byayogedde n'okukkiza kwakkiriza singa abanga omwana yalimba ajja esanyuka nnyo naye ng'alabye ku oyo omwana gw'abadde abikkirira okumuttira amaka ge n'okumalawo enkolagana gy'alina n'omwami we oba oluganda ebigambo ebyo biwulidde bulungi ne mugamba kalajali ne mugamba ekindeese wano njagala kulaba nsonga zino tulaba ani yakozesa omwana omutuufu bw'abanga kituufu bawe yakikola avunaanibwe gwe tuwayali waggulu w'amateeka tuleme kuteeka ggwanga ku bunkenke ti abasajja bana omukazi ajja kuvanga gy'avudde awayiriza omusajja ekigambo amutwaleko byonna byakola ki kubanga atya okuswala ne mugamba nze ku midiya mpolereza abasajja kubanga mmanyi bye bayitamu okutubeezaawo kati lwaki nkukuuma nnyo nga njagala obeere mulamu njagala omusango guno guggwe ng'ensi etegedde ekituufu nti omukazi bw'aba yalimba n'abaliyo bayiga okwekengera nti anaalimba atandika atya ti we muyombamu olina kwetegeka otya otegedde kyentegeeza naye bw'abanga omukazi teyalimba nsaba bannayuganda muyimirire ku nsonga eno omukazi afune justice njagala tugende tubuyite bunkenke obubadde ku kooti naddala nga buva ku luuyi lw'abantu abangi kubanga Haja Amaanyi agalaze ku kooti obunkenke obubadde mu bawagizi ba Haji naddala mu kaseera n'embeera gy'ojjiddemu Hajati kooti ki ekibaddewo kubanga ffe vidiyo gye tulabegamba wuyo omubbi omulogo omuddugavu ndo zali bali kuggwawo kati omukyala yagenze wa minisita n'agamba atiisibwatiisibwa yana agamba ali ku bunkenke bw'amaki bw'amaanyi olwaleero ababadde ku kooti bapuluvinze ensi tikituufu omukazi oyo atiisibwatiisibwa oba otegedde kyentegeeza apuluvinze batya apuluvinze babadde bazze kulaga bulazi buwagizi eri muntu waabwe obuwagizi Hajati abaddewo ne baganda be obalabyeko nga bawera ebigambo kiki ekisajja babadde batono no tebabadde batono munnange abazezaawo abantu 6 abafamily babadde basuka abantu 10 n'abaze obuze abakazi ababadde waliwo n'omukazi abaddewo omukyala Kintu ng'avuga emmotoka ya $3 nga bazze buzi bazadde kyekyabakoze eki naye bo balinamu discipline ti bazadde era golabyeko omuntu yenna avuma kale kambenza aze kusaidiya omwana wampire nga ngamba kiki ekisajja bannange kyekyeky otegedde olowooza kisaidiya eri ebanyiigira nnyo simanyi beetaaga kubooza kubanga lwaki nkikugamba nti lwaki omukazi apuluvize nti atiisibwatiisibwa nti mbadde ngenda kuvaawo omusirikale yampise simanyi bakojja akuteeka vidiyo ako nga mmaliriza okwogeramu n'Hajati n'enfuluma abamawulire ne banjako interview zabadde baagala ninkole ki ngende omusajja wa prison najja n'ampita n'aŋŋamba mbadde nkusaba toleka mukyalo oyo wano Hajat Zurah yajjidde ku booda yajjidde mu mmotoka ne parking yawe badde nzibe wali kooti eyo omwami wa prison yampise n'aŋŋamba nkusaba tolekaawo mukyala wano ne mubuuza lwaki nga waliwo poliisi nammwe aba prison weemuli n'aŋŋamba nti nze obwedda ndi wabweru nga mpulira amaloboozi agava mu bantu abaki ab'enjawulo amazima omukyala bayinza omumutuusaako obulabe wabula baleete emmotoka ye genda munda oyogere naye ayogere neyamuvuze ayingize emmotoka bamukole ki bamutwale naawe olyoka osimbule gw'okulayiza abantu ku intaneti gwantamye naye ogenda kumpaliriza nedda kati kyangu nnyo kojja bwe mbadde enfuluma nga aba interview amaze okunjako interview ani anyimiriza abadde waawa nze salimu sirimba baza weze n'abantu benkuza nabo bakimanyi afunye obuzibu n'omusango guno buli omu
Kati oyinza okuba Nalongo oyagala kufuuka mulwanirizi wa ddembe kayinga okwabakyala ng'okozesa musango gwo. Nedda. Na maaso n'ebigambo byonze byempuliriza. Nze nkunnyonnyola byendabyeko. Omusirikale n'akugamba obwedda byempulira wabweru. Waliwo abamweswama baagala mumukola ki? Bayinza omutuusaako obuzibu. Ate endabye mu bantu bonna aboogedde ng'ogamba oyagala kulwanirira mu ki? Omwana ate wooli omuki? Omukyala. Wooli omukyala. Ndowooza yabijja mu interview ze mbadde nkola. N'aŋŋamba kati nkusaba. Sooka osale amagezi okulaba ng'omukazi oyo emmotoka y'emutwala naawe olyoke ogende gy'okola ki? Gy'olaga. Nga n'emmotoka yange emaze okutunula mu kkubo kojja apaakinze bw'ati, nze nnyina kuyingira tukole ki? Ogende. Ngende. Ne mugamba kale kanzijemu engatto mbadde mu kakondo n'ensooka nfuna. Agenza oyambala kakondo. Mpanvuemu baŋŋamba luli abampi balina meeting. Nze saagala kgenda mu meeting y'abampi. Naye ndowooza era obaddeko ko waggulu. N'enfuna zino eza wansi era n'enzirayo munda. Ng'omusirikale bw'aŋŋambye simutenguye n'enzirayo munda. Bwe nzizeeyo munda ne mugamba Hajat, musajja wabweru aŋŋambye tisandikulese wano. Nsaba okubira ow'emmotoka yo. Tusaba abasirikale baggulewo gate akunone ndeke wano ng'okoze eki? Ng'ogenze. Kuba omusirikale wa prison yakiŋŋambye. Ndowooza alabye nga mu bantu bambi abamuliko nze ndabika nga ali ku sayidi y'omwana we. N'aŋŋamba kale kati ne tukubira ayina emmotoka ng'ali eri mabega nnyo ne mugamba tofaayo. Kankubireko jjaffe twapaakinze wano ayingize neyange nkufulumye owajje nga tuvaako emaki emabega. Era nenjengera n'abasirikale ku mulyango ne baggulawo geeti kojja n'ayingiza emmotoka omukyala n'atuula. Omukyala olutudde mu mmotoka mobilizer gy'oyogeddeko ebigambo ebibaddewo ensi yonna ebirabe. Mpulidde ekigambo ku mannyoko. Ekyo kitono. Baddemu ebirala. Wuuyo omutemu wuuyo gukazi gwe kati eyembeera kati fumiitirizaamu eyebadde ku kooti ewali n'abasirikale. Gwolowooza omukazi gy'abeera yati. Ansi eyo gwoba ogituwa. Gy'abeera. Bulamu ki kati bwalimu. Waba tebamanyi yali bulungi. Yayogedde n'agamba nti abantu bajja n'ewuwe ne batiisatiisa yabigambye minisiteri eggulo. Nzizeemu ng'omusiru. Era ozzeemu ng'omusiru. Ndi musiru. Era simanyi bana wa make up tumusindikire. Aleme kulikazo ate mudda ka statement yako saimu omusajja omukulu oli musiru ndi musiru. Kikiwedde. Okitegedde kyengezako okutegeeza. Kitegeeza abaprovince omukazi statement jette wa minister eggulo nti aba mutiisatiisa bangi. Kubanga ntwala omukisa okutegeeza nti singa twabaddewo basirikale singa n'emmotoka yange ekubiddwa. Naye nga mbadde sinza lekawo omukyalo oyo kubanga maama eyakozesebwa omwana we nga ne poliisi y'eggwanga yakikonfaminga. Ekitegeeza twagala tumukuume nga mulamu. Tusobole okufuna obwenkanya sayidi zombi nga baleese yeebaka ku muki? Tulekewa. Ku mwana. Tuli mu kutunuulira bibadde ku kooti olunaku olwo kyali mu daily update. Daily update tetugenda nnyo into analysis tugeera mu reality. Naddala wemba ndeese omuntu. Kati Hajat byali mu kumpa ali mu kufa first hand kubanga abaddewo. Mbaddewo. Era nze mujje. Mu nkola mu ntegeka y'omusango toliimu. Sibimanyira saga nabbi baamu. Njagala kulaba yeebaka ku mwana. Kooti obaddeyo n'Hajat obaddeko naye. Mulabyeko omulundi ogusooka. Ekikolwa ky'omulamuzi eky'okugamba nti oludda oluwaabi terunneeteekateeka. Olowooza tekinafuyizaamu endaba y'abantu ku musango guno. Andi kati nze saagala kubigendamu nnyo. Naye oludda obuteeteekateeka kitegeeza ki? Ng'eyakwatibwa waali. Ontegedde? Eyawaaba waali. Titwagala tebateekeko nnyo buwaayiro kutusibako omusango guno. Hajat yakyogerako yakyogeddeko. Kitegedde sikimubuuzizza. Sikimubuuzizza. Sikimubuuza simanyi kulimu. Naye abadde musanyufu n'ebigambo by'omulamuzi. Si musanyufu n'akamu. Talinayo ekimusanyusa kubanga atuse n'okuŋŋamba nti mweraliikirivu nti ayinza obutafuna bwenkanya olw'ensonga nti n'abantu ab'amaanyi kati tugeze honorable bw'aba anoonya sipiika wa paalamenti bw'amunoonya nze si bwe mmunoonya. Otegedde kyentegeeza. Era mweraliikirivu nnyo alaba nti ayinza obutafuna bwenkanya eri omwana we. Kubanga abantu balowooza nti b'amaanyi ate era n'abamulwanyisa nabo b'amaanyi nga bakubira ne bali amasimu baasuubira nti bayinza omuwa obuyambi. Oba oluganda olwo lutegedde. Ne mugamba naye minisita w'abaana gye wagenza ajja kuyamba. Kubanga wedde ne waddewo ekifaananyi nga waliwo abalala abagala okukozesa omukisa guno okulaga eggwanga nti takola. So kyoyagala okugamba nti nno ne Hajat naye kiyinza obba kimukanze omulamuzi okugamba nti nno bakyakuŋŋaanya bujulizi nga ate yo obujulizi yabuwaayo. Anti kubanga kati ekigambo kiri nti Simon Beganda nti babbye emmotoka yange. Ne poliisi nekonfaminga nti emmotoka yabbiddwa. Kati bujulizi oba ojagala ki ekirala nkomyewo emmotoka? Kyembuuzo kitegedde. Kati ebyo saagala nze bigendamu n'ekyetukakasa nti bagamba omwana yakwatibwa yakozesebwa.
Yeebakibwako teyakwatibwa. Omwana waali si kasiru. Ompuliriza? Maama w'omwana gwe baagamba naye waali. Bw'abanga maama n'omwana baateesa tukirinze mu kooti. Abasajja baleme kubeera ku bunkenke nti omukazi ajja kugatanga n'abaana babba omusajja. Tegerekese bulungi. Bw'abanga kituufu omwana yeebakibwako tulinze okunoonyereza kuleeta yeebaka ku mwana bw'aba si Haaji. Aleme kubeera ku musango gutali ki? Gutali gugwe. Era nze ntwala omukisa bategeeza kubanga nze nyina okutiisibwatiisibwa kungi Sayimo kwempitamu. Ate najjako ku channel yo ne nkutegeeza nti nyina omuntu ayagala okunzita yakangwira abatemu emirundi egi. Era ne mpaaba Katwe ne bagaana okumuyita. Nakalope Katwe. Ngeye Katwe givaako ng'ogende ku CPS. Anti bangamba bwe nagende natete bangamba nti Katwe yentwala nagende natete. Anti ojja kufa ng'okyali mwene. Ewa mwami Kisembo. Bino byenjogera sirimba. Ne mugaba polisi ya Katwe ganya okunyamba nangamba nate polisi ya Katwe yebatwala. Kitegeeza ng'olina okudde Katwe oba tebakuyamba olina okubeera Katwe. Ontegedde bulungi? Kati nti abantu bangi nga omuntu asobola okukozesa kyayina polisi negaana okuyamba. Nalongo. Interest zisusse mu nsonga eno. And some of the things ebiri mu kutunula kati bye twakoze eki. Nina olunaku lwe najja mu nsonga za Hajati kati nga niyanga asazazze ku Hajati. Naddala olunaku omukyala nakangubiro yagende wa minisita. Nina nze byesakkiriziganyako nabyo. Oba okitegeera. Abantu bagamba Sayimo kati gwe ekikusazisiza okudde eno kubanga toyina nkwatagana kubanga tokolagana n'oli. Anti abantu abasinga abentegere ntono bwe bayogera. Bagamba okulaba omundaba y'abantu interest zisusse. Ku kooti kituufu mobilization ebaddewo. Naye ng'olaba ojja ssanga waliwo ono ayagala kuyisaawo kino. Waliwo ono ayagala kuyisaawo kino. Sayimo, nze bwe nali nnoonya linnya abo abantu 10 abanategeera bamala. Bwe nali ndikola waliwo omusango gwa Hajati. Ekyokubiri obutategeragana bwange n'omuntu ayagala okunzita bwe bwakola lipooti ya polisi lyaze ne presenting kiddemu. Saagala muntu abantu ba promoting entegeera yaabwe entono okugiteeka mu musango munene ogulimu okukwata omwana w'eggwanga. Nti Simon nze mba sikolagana naawe tekijjaawo nti Simon yakubiddwa. Amazima gaba mazima. Amazima gasigala mazima. Wabula tulwanire wamu kuzuula ani yakubye Simon. Nalongo ogenze n'omutuusa kiteeza omufulumizza omulese ku mmotoka. Mufulumizza ne mutuusa wagambye nti emmotoka ye wegenda omukola ki? Ne mmubuuza nti oli seefu nanga ndi seefu wano. Nenvuga ne nzija wano nzijeko interview kubanga obadde onkubite. So Hajati omulese ali mu mbeera ki? Obwedda akaaba. Akantu kokkaaba bakakubye nnyo nti mukaabiye mulungi. Obwedda akaaba ng'ekimukaabya alaba nti mazima omwana wange musajja n'amwebakako. Olaba omuntu yeebaka ku mukazi gw'otamanyi n'owulira enjoka zikuluma. Naye omuntu n'ayebaka ku mwana wo. Ate abantu yonna ne bakuvuma buvumi. Kale bambi ng'olaba nti ali mu kunyigirizibwa. Hajati ng'agoberedde, Nalongo ng'agoberedde ensonga tutunuulira ki? Tutunuulira Haji kwebaka ku mwana atanneetuuka. Tuli mu kutunuulira Haji kukaka mukwano omwana atanneetuuka. Tutunuulira ki kati wano? Ekifaananyi ekigazi kye twagala okusindika eri atulaba. Essaawa zino kye tunoonya mu musango guno. Kye twagala naddala nga ngasseeko n'akantu kali aka Fifi. Kubanga kati essaawa zo tulina ekibuzo kiri mu kubuuza. Haji yalya teyalya. Bayiinza oyo omukyala Fifi nalwawo okumuwa obudde. Naye omuwala oyo mu lugendo lw'okubuuza ani yali oba teyakola ki? Tuyinza okuzuula asukkamu omu. Anti labayo Simon. Bwe bakeera ku makya ne bagamba nti Simon baamuguza emmotoka enzibe. Wabaawo eyagikuguza ne gwe baagibbako. Tekijjaawo nti omusango baguliko. Ne bwe banaaleeta 5 kisigala kiyamba Haji okuva mu musango gw'ataakola ki? Gw'atazza. Mu musango guno kyensinga okutunuulira njagala kulaba lwaki abaana abato omwana ajja ku ky'obusungu ng'alina boyfriend n'awayirizaamu taata we. Tugambe boyfriend abadde ne taata ng'alya. Okitegeera lwaki omwana yandifuleminze kitaawe mu musango omunene bwe guti? Obusungu buva ku ki? Omwana ekatata bulijjo abadde amukubamu ku mbooko, amutulugunya
enkolagana yaabwe ebadde etya nti njagala nnyo obudde abantu bonna ababamanyi abali mu musango babumalire nnyo mu kunoonyereza okukakasa kituufu omwana abadde asomera Mpereerwe kati empereerwe gy'abadde asomera abadde atambula ne baani ti Empereerwe eyo abadde alinayo abalenzi tutera omukola ki babeera nabo tunoonyereze abalenzi abo be baani abakola ku kyokunoonyereza bagende balabe abalenzi njagala nnyo amaanyi tugasse mu kutegeera omwana ono ani abadde abeerako naye nga si Haji ontegedde point singa tuzuula baali saazi tulina ebintu bibiri tulina amateeka singa Haji aba yebaka ku mwana oyo kapuuti kubanga mwana tannakola ki tanneetuuka kati nja tulowoozeeyo ku kirala ng'omwana Haji yamwebakako naye ng'abadde alina series z'abebaka nabo ekifaananyi ky'omusango twogerako kugenda kusigala nga bwe tugulaba oba Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. ADDUSIZA Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, ADDUSIZA Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. ADDUSIZA Enterprises Limited beerufu. ADDUSIZA Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira ADDUSIZA Enterprises Limited. kati ekitubuzaabuzaamu kiri kimu poliisi bwe mu kusooka bwe yayogera yagamba senga wa Haji bwe yali ayogera yagamba bw'ati timbaddewo nga poliisi Sajoni akebera omwana n'agamba nti omwana ono abadde akozesebwa naye teyakwatibwa kitegeeza nti abadde akozesebwa mu mirembe naye omuntu abadde amukozesa tabadde wa myaka gye sinze nabyogera mayinza bwe mbeera mu nsonga ngoberera nsonga nze sikyamuka we ne bwanvuma siva ku kyembaddeko kubanga nze ntegeera na mutwe gwange so sitegeera kubanga but still on experience kizibu nnyo omulenzi w'emyaka 14 okwebaka ku 10 ka batera kuba ba 17 kwa 2 n'agamba nti omuntu abadde akozesa omwana ono abadde muntu mukulu naye teyagamba nti abadde Haji kubanga ebipimo bya Haji tebiriyo mu ddwaliro otegedde bulungi naye nga bo bapoliisi Sajoni balina kwe bapimira abaana abo naye Haji naye basobola okupima maani Nalongo ojja kukuba oluyi ne bagamba nti ono alwanye entalo nnyingi kati olw'okuba nti muganda wa Haji yayogera ekyo kyatuwa okukkiriza mu mutima nti omwana abadde alina omuntu omukulu gwe yeebaka naki ntegerekesa bulungi mu bigambo byange kati olwaleero nga tulinawo ate era omuntu omukulu omukwate you get my point tulinawo omwana alina omuntu omukulu gwe yeebaka naye tulinawo omuntu omukulu omukwate tulinayo ne gwe tutalowooza naye nga gyali okusinziira ku byogerwa nti ate omwana n'agenda e Mexico ompuliza bulungi tebabijjaawo nti ate omwana yali yona kiwala kiyingi minisita twakaveewa bbalamu ompuliriza bulungi nti ate omwana abadde akola bw'ati kati twagala ekintu kimu Honorable Nsereko kye tumusaba ali mu musango guno nti ono gw'olaba ye Haji gwe bawaayiriza okukwata omuki omwana era obukakafu obulaga nti awaayirizibwa tukoze okunoonyereza ABCD ng'ateeberezebwa okubanga yeebaka ku mwana yaliwa ntegerekese bulungi kakati akalala mu kunoonyereza kozi kati ebiina kuva mu kunoonyereza kwa kooti oba tobimanyi nti omwana balina banga bamukebera bamusanga banga engeri yo kagisobola okukizuula nti Haji yeebaka ku mwana kwe kumusanga mu DNA sample kubanga n'ekirala essuuka omwana ze basooka okumwebakirako essuuka eyo omwana yagikwekera gyeri
kati tumanyi oba omwana bamwebakako ku ssomero n'agizingako twagala nakyo tujja kukifuna Kwaze essuuka oba erina obujulizi bwesigaza pozi. Lwaki nkugamba bwendo nti nze nzikiriza mu nsi yange ti Uganda ejja kunoonyereza poliisi bazuule omusango guno Hajat Nalongo lwaki nkuyita Hajat? Simanyi oba oyagala kumukwana nawe tubuyi namba ya Hajat tulabe owai akati nga tumaliriza ensonga eno egisaawo ensonga zo nti omwegomba kuba amazima yakulanga omukazi bw'alina okukula siba n'abeefaananyiriza munnayo ate no teweewuunya nga alabika bulungi okusinga abato kuba nze mulabye ero naye amazima mukazi alabika bulungi ensonga teri ku ndabika mukyala mukulu anti era tomukuza nnyo kubanga ate teyenkana Zali naye ate bba wa Zali omusinga ekiwalaata kati tomufiirako nnyo Nalongo tugende maaso ensonga eno ekuta attention ya buli muntu leero tusimbye ekigere ekisooka mu musango guno nze nakumbuuza ekyo nyinamu obweraliikirivu omukyalo ono anaasobola okudda mu kooti ng'embeera ebeera ku kooti bwetyo bweri awandi wenjagala mu kigere ekisoose mu kooti olunaku olwaleero tulabye mobilization okuva ku sayidi eri tulabye okwegugunga ndabye abantu balisanga okusirabangako wantu wali bantu balwanira mizindaalo ngaawo nga buli omu ayagala kubaako kyagamba ggwanga abantu mwagadde okulabwako ku TV z'eggwanga anyway ekyo kireke naye embeera gy'olabye n'essuubi ly'omusango gye gugenda olw'obulungi bw'obwenkanya kubanga Nalongo ensonga eno nkulu nkyogeddeko sikiggumizza mu mulembe guno tulinamu abaana aboonooneka as early as 12 oba ntegeera bulungi ekizibu ky'ekintu kya Haji nti omwana abaddenga mu maka tugambe nti Haji yeebaka ku mwana oyo ekizibu kya nti omwana abadde mu maki nenjala tulowooze ku Haji atabalira na mwana alinga mu kifo ekikono ekiwummulirwamu mwana wa myaka 16 omperera bulungi nekirabikanga ekiwala ekiki ekikulu naye jjukira nti the moment wewobakira ku mwana oyo defilement yeekuluma ate mu defilement tukubaganya birowoozo rape yekubaganyizibwako ebirowoozo nti Nalongo ogamba bakukwata mu nnyumba wajjamu otya nti neereeta nti aha otuuka otya ku buliri nti yansindika nti aha bwe yakusindika n'akwambula nti nedda teyanyambula nze neeyambula ng'oli naye afunayo ggoolo paka we tutuuka ku process esembayo ekakasa nti bakukwata buki bukwasi ku defilement azironga aza omuntu mwana muto kabaka koze eki kabaka weddemu kati njagala otunulire embeera badde ku kkooti olunaku enaatuganya okusobola okufuna justice ku lw'obulungi bw'abasajja abali eyo katugambe Haji yasobya oba ku lw'obulungi bw'abaana abali eyo abalinganga banisha ku lw'obulungi bw'abakyala abali eyo nga Hajat Zurah gavumenti bw'enaaba tesitukidde mu musango guno n'omukono ogw'ekyuma kino ekintu kiyinza okuvaako mu Uganda nga abasajja bajja kukwatanga abaana nga tulina kuba mu ngalo oba abakazi bawayirize nga abasajja guno omusango kisobola omusango guno okuvangako nga abakazi bajja kubbanga abasajja nga bakolaganye n'abaana baabwe kubanga ono no kiriko no tisi ya muzaala naye ate waliwo ne gwe bazaala nga nnyina ne kitawe maama we n'abaana baagala tata bavire muki mu nju nti nsaba Uganda esitukire mu musango guno buli muntu yenna alina obusobozi obusukka ku buno obuliwo nga wabwenkanya nga talina gwakkakkanya kubanga ekisooka ekisinza okunneeraliikiriza nti nfunye obweraliikirivu ku mukazi ono bw'alina okugendanga mu kkooti ekitegeeza bw'ayogenda agamba nti ntiisibwatiisibwa okuva mu musango guno aba mutuufu lwaki nti kyeraze ku kkooti kwennyini okuli n'abakuumi nga abazze abakungiddwa ku sayidi endala baagala mu mateeka tewali kigaana muntu kujja kulaga buwagizi muntu bwe naddala ng'olina ekirowoozo nti nno avunaanibwa mu mutali mateeka tewali kigaana naye ate tewali tteeka likkiriza kutyobola ddembe lya mulala nga naddala nga yali mu musango wano wabaddewo okutyobola eddembe ly'omuntu ate nga ye yawaaba oba ntegeerekese nsaba awo nawo wasalibwawo amagezi omukyalo ono asobole okuba nga tati agenda muki mu kkooti kubanga nfe abaagala okumusiba nga tutegedde nti alimba tunaamusiba tutya ng'alemeseddwa okubeerawo bamusoye ebibuuzo ng'atya abantu nti abantu bajja kuntuusaako obuki bannaye abantu abali ku sayidi ya Haji muyinza okuba nga kyemukola mulowooza muyamba Haji naye mwongerawo bibuuzo mu ggwanga oba otegedde kyengizako kusiiga ti ebibuuzo byeyongera nti lwaki bwe tuba nga tugoba mazima
lwebiteekawo ate embeera eyeraliikiriza omulala obutajja kujja kuleeta bujulizi bwe. Kale ayo sigenda kulemerako nnyo mbadde njagala kano kadeera update kabeera ka chap mawulire kumanya biki ebikola ki naye nga lugenda kwongera okugoberera ensonga eyo ekisinga obukulunzi kyengenda okwongera okwemfasizinga ddala nga ntunudde mu kamera eri abasajja badde mulekeraawo akaboozi k'okukyamuukirira kojja ebyo lwakuwola ebisambi nobeeranga ajjiddwa omuliro haji gwe tuliko simu teyali mufumbo so akaboozi k'okukyamuukirira munaddala mu mulembe guno oguliko abaana batandika okwonooneka okuva ku bazadde babe ku myaka 10 n'egyo naye ate munange ekizibu ky'abazadde buli muzadde omwana waayo nooneka bw'ava ewaka omutima gumugamba muvubuka yamwonoonye kati Katonda waamuwaayo omuvubuka omu ne wabanga si ye yamujja ewaka akuvunaana ng'oli eyamujja mu nnyumba ye kakati ate ggwe oyinza obutafuna mukisa kunnyonnyola ebyo byonna kubanga olwedde oli mu musango kakati kituufu abakazi abakulu balina ebizibu bingi Nalongo ogenda omwagala nga ayagala school fees ayagala amafuta ayagala ki naye ate least ofundako n'oweebizibu ate akuleetere biki bazawe kyane kyakinjagala okusaba nsaba abalamuzi b'eggwanga bakolere ku baana b'eggwanga ate bayambe n'abasajja obutanyigirizibwa nga teyazza muki naye sitwagala olw'okuba nti waliwo ow'amaanyi agenda okukubira abantu nti oba gwe tusuubira nti ajja kukubira gundi omuntu akole nga kuba baŋŋambye akasente kakoze bwe kati wonna kakola kati era nawe oyinza obbali wano ng'oli kasente sirina yadde 10 baŋŋambye buli luuyi bambi ajja tebamuwaayira kazo talina ssente zirina message ze nalabyeko anti kati nyina bye sijja kwogera okuva ku sayidi ezimu kati nyina bye sijja kwogera kubanza nyinako meeting gye nayitibwamu eyalimu akasente nze message nalabyeko ya munnamawulire omu naye nyina kinjagala okugamba nti sayidi eyo gy'okumpita olw'okuba waliyo akasente nyina abaana abawala bajja beebakako sigambe nti ajeega basse nange si kyenjogedde omuvubuka akeera ayine ku kyalo nga yeebase ku mwana wange kubanga alina akasente ate era saagala kasente nti Hajati lwa nsonga saagala mukazi awaayirize musajja ayine yeyagalire mu bintu by'omuki by'omusajja wabula twagala tuwulireko ng'omwana ayogera ani yamukozesa tegeerekese awo wenninze nga mukama akyampadde obulamu ng'ono omukyala andi obita nanzita nja kubaawo bakeera nti omwana abadde akolebwa abadde akoze yeye ngekyamuyogedde kinene anti okukozesa kisala musango ekigambo ekituufu akwate mwagala kyogera abadde akolebwa omwana abadde yeebakibwako naye kuba kwampaka kale ekyo kyoyogedde naye ng'omuntu amukozesa muntu mukulu akozesebwa ekifo kifuuse kyampaka n'oluganda lugenda manyize nali mpulira ku kooti awo ku bintu by'omusumba omu ng'omwana ekigambo akyogera nga bwe kikola ki nga bwe kiri kale zawe abantu abaŋŋamba Nalongo kalya ye ejja kuggwa nze kali eno saagigula ate ne gye njitwala siwalaba nnyo sirina gye njitunda sirina gwe njiguza wabula gwalaba nti nze okunoonya obwenkanya bw'omwana tulaba ani yamwebakako omutuufu nkola nsobi oli wadde mbu butanfolowinga n'okunkyawa okkirizibwa kale